po jako akawuwo abaana bange babusinga obungi baafwa nfuna. Akabenje kano kagudde ku kyalo Mannyangwa mu maaso ga ofiisi y'ekyalo kya Mannyangwa ku luguudo oluvegayaza okudda e Kayunga. Omuntu omu n'afiirawo amakya g'olunaku olwaleero emmotoka ekika kya taxi namba UAK 217L bw'etomedde owa bodaboda abadde addegayaza ng'atisse eddagala. Akabenje kagudde wano neggulo waguddewo akabenje naye akabenje kagudde wano emmotoka ebadde evangulu n'endala ng'evangulu asoosa agezesaako okusiba naye owokubiri n'alemererwa okusiba ne bakuba omusajja ne bamuttirawo afiiriddewo. Abeerabiddeko n'agaabwe ng'akabenje kano kagwawo okubadde essira gy'ekiwanuka mu kwaya ssentebe w'ekyalo Mannyangwa ategeeza nti abadde atuuka ku ofiisi kwe kulaba takisi ng'eri ku sipiidi nnene ng'eva Mannyangwa okuddegayaza n'owa bodaboda abadde ava Mannyangwa ng'addagayaza takisi n'emulumba ku mabbali g'ekkubo n'emutomera era atazze engulu. Luno oluguudo luno luligayaza Kalagiroodi naye nga tuli obuzibu kusinga kubeera wano waliwo akaserengeto emmotoka zigenda ku sipiidi ya yiriyiri kati tufuna obubenje ku makya mu ttuntu ekawungeezi. Nagezaako okuwandiikira ab'ekitongole ky'ebyenguudo UNRA nga tubasaba bateeke wano road humps. Ensobi yakolwa mu budde we baateekawo road humps webanzimbye oluguudo luno tebassaawo road humps. Kiwanuka ategeeza nti mu kitundu kyekimu kino abantu bangi bazze bafiirawo ng'agamba nti kiva kubeera nga waliwo akatawuni ate nga waliwo n'amasomero nga n'olwekyo abantu bangi nga buli kiseera babeera basala ekkubo kyokka nga n'abavuzi nabo tebasala ku ndiima gye bavuga. So nga ate mu kifo kyekimu otulina n'essomero lyaffe wano erya primary Little Angels Nursery and Primary School kati abantu bakaluubirizibwa okusala ekifo kino olw'akaserengeto ng'ate emmotoka zibira ku sipiidi ya yiriyiri. Bannange mutuyambe kuteereko wano either humps oba zebra crossing kuba abaana baffe bafa wana abantu bafa each and every week tufuna omuntu afiirawo. Ono asabye ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo okujja bateerewo obugulumu ku luguudo luno basobole okutaasa obulamu bw'abantu nga bakendeeza ku bubenje. Abaali bakola oluguudo ne mbagamba nti my friend wano wakafiira abantu bangi njagala humps abayungula baŋŋamba situjja kugiteekawo ati nange veni mbadde nga nyina gyenva nga ndi ku ggaali motoka nentomererawo nga nkyamuwaka. Wiiki teggwako nga tatufunye bubenje naddala obwa booda accident ziringa accident batutomera enkya neggulo tubadde tusaba ampusi oba ampusi tekisoboka abantu bezebula crossing batulina n'abaana abasala okuva eri ne badda eno ku masomero naffe kennyini tusaba ne tukima amazzi. Wetuukidde mu kifo kino ng'omulambo guggiddwawo poliisi ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago nga ssentebe ategeeza nti owa bodaboda n'afudde tabadde wa mu kitundu kyabwe wabula ng'akitegeddeko nti abadde ava Kayunga nga kiteeberezebwa okuba nti gy'abeera. Emmotoka ya takisi bw'etomereganye ne bodaboda owa bodaboda abadde n'afiirawo era atwaliddwa ddwaliro okulako emikono gisembayo. Abantu ab'enjawulo be twogeddeko nabo batubuulidde obuzibu bwe bazze bafunira mu kitundu kino. Mukubeera ekkubo lyerimu nze mbadde nsaba gavumenti oba basobola kututeerako engeri y'ambusi kubanga abantu bavuga rigorously naddala essaawa z'akawungeezi essaawa z'okumakya so bandumiriddeyo n'abaana baffe oluusi okusala ekkubo bateekeko engeri ya zebra crossing n'ekirala tumira ku babooda bonna. Sente zange zeesankanyiza ku kabenje kale kubanga mina lipooti nga kubayindula ne baganda wano wakafiirawo abantu 50 ne yesterday wakoneddwawo omuntu mmotoka. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Ababooda bavuga they are not patient at all singa abavuga engeri gye bavugamu ngebeegendereza naffe obulamu bwaffe beera mu makinga. Ne Maxi. Lwaki?